ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige omulungi mukwano atulaba ku 3ABN entwalo omukisa guno okubuuzaako nate mu linnya egganzi lya mukama waffe Yesu Kristo nenkwaniriza mu bunnabbi obw'essuubi wano mu puroguramu manya ebiro nga nze Yonasaani Matovu akutuusaako bino byonna naye nga obubaka bwategekebwa Amazing Facts ekisa kya mukama waffe nakyo ne kisobozesa okubuleeta gy'oli. Kale nno njagala okujjukiza nti tugenda mu maaso ne lesoni zaffe okuzijjuza eneyitibwa A Colossal City in Space. Waliwo ekibuga eyo ekya matiribona kiri mu ggulu eyo weetaaga okimanyaako tugenda kuba tutunulira naffe mu bufunzi otuukayo otya lesoni ezo w'ozijjuza ku ntikko yaazo ng'ozimazeeyo ogenda kuweebwa kye tuta Amazing Facts Bible School Diploma. Mukwano gwange tusibe omukisa ogwo sindika ekibuuzo kyo eri Avento Media oba oyagala kufuna lesoni zino bajja kuzikutuusaako obeere nga munnange ozijjuza naye weefunire satifikeeti ey'obukulu oba ey'obuvubuka oba ey'obuto. Kale twolekedde kiki ekiddako oluvannyuma lw'ekyokuyiga kino okubikkulirwa kw'emyaka 10 oba olwasa. Sitani agenda kubeerako mu kiwuubaalo mu luwummula olukake homuwaaka soma kubikkulira essula 20 nga weetegekera ekyokuyiga kino kijja mu maaso awo so nga ate lindirira n'okulindirira mu maaso awo tugenda tunulira ebisumuluzo ebinaakuvuunusa enkomerero. Okimanyi nti ojja kwetaaga obwongo obwogi ojja kwetaaga omubiri omugumu byonna tugenda kuba tubizuula mu kyokuyiga ekyo mu maaso awo tosubwa ebyobulamu mu bayibuli nga bwe byogerwako n'omugaso gwabwe mu biseera bye tulimu eby'enkomerero. Kati oluvannyuma lw'okutegeeza ekyo mukwano kkiriza oneegatteko tewombeke tuweeyo okusaba nga tutandika ekyokuyiga kyaffe olwaleero kye tulina. Katonda omuyinza w'ebintu byonna ssebo ogulumizibwa weebwa ekitiibwa kubanga ompaniridde n'ontuusa wano ngenda okwogera obubaka bw'onsaba ompa amaanyi mbwogere mu kitiibwa mu buvumu erinnya ligulumizibwe abantu babutegeere ate bamalirire okubutambuliramu. Ssebo nsaba Mukama ekirubirwa kye ekyokulokola abantu bonna kituukirire nga njogera obubaka buno mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amadaala asatu kwetwambukira mu ggulu. Omanyi ekyokuyiga kye twakomako twali tutunuulidde Geyeena. Kati bwe twali tutunuulidde Geyeena abantu baasigalawo beebuuza ebibuuzo nti kale Geyeena tugirabye naye nnyinza ntya okusimatuka Geyeena? Nnyinza ntya nange okwata ekkubo erigenda mu ggulu? Mukwano gwange kye wayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Atya amadaala asatu kwetwambukira mu ggulu ke tugenda okwetegereza wano. Mu madaala gano asatu waliwo obukakafu okuva mu byawandiikibwa nti gwe nange tusobola bulungi nnyo okubeera ekitundu ku batuuze abagenda okubeera ne Yesu Kristo emirembe gyonna mu nsi empya mu ggulu erijja. Tandise n'ebyewuunyisa mu nsi. Mwattu singa waaliyo eggaali y'omukka ng'egenda kukutolontoka olugendo oluva ku nsi ng'eyolekera ku bulamu obw'enjuba ng'etambulira ku supiida eya kilomita 145 kyandigitwalidde emyaka 116 okutuuka ku butaka obw'enjuba. Kankuwa ebyafaayo, kankuwa ebyewuunyisa. Bw'eba nnyonyi ng'etambulira ku supiidi etakkaako wansi eya kilomita 9 buli ssaawa kyandigitwalidde miliyoni eziri eyo obungi ezitabalika okusobola okutuuka ku munyeenye esingayo okuba ey'okumpi. Ono research singa obadde wakutambulira ku kimyanso speed light ya bimyanso sekenda ng'otambula kilomita
ulira speed eno enjagadde speed eno eri 300,000 km per second nga buli sekendi oba otambudde kilomita 300,000 kikwetagisa emyaka n'emyaka okusobola okubanga osukka omugukiro gw'enseno kwe tuli ensalo zayo n'oyolekera ez'endala ez'obulamu obulala. Anyway, what I'm trying to tell you is nti waliwo ebintu ebitasoboka na kusoboka nga byabalema ne bakyeruppe kulwaki si byangu niyo manye ekyangu kinjala okutegeezaako amaka ga Katonda newankubadde gali wala nnyo okusukka enjuba weeri omwezi weggule emunyenya weziri eyo Mukama gyali eyo mu ggulu eryokusatu nga Bayibuli bweryogerako mu Abakolinso ekyokubiri essula 12:3 eggulu eryokusatu. Let me tell you, osobola okutuukayo gwe nange nga tukozesezza amadaala ameka? asatu gokka. Amadaala ago 3 nga tugenda okugatunulira njagala tusooke twejjukanye biki ebitagenda kukkirizibwa mu ggulu eri gwe nange abalina ekirooto, abalina vision, abalina idea, abalina goolo ey'okutuuka mu ggulu. Weetegereze, waliwo ebintu ebikulu by'oteekedde omanya nti bino tebigenda kukkirizibwa mu ggulu, era nga oba obadde nakagiraasi kaakawalagi nga kotadde mu nsawo tojja yingira nako mu ggulu. Byebiriwa kubikkulirwa 21:27 Bayibuli egamba nti so temuliyingira mu kyo n'akatono ekintu kyonna ekitali kirongoofu newankubadde akola ekyomuzizo n'obulimba, wabula abo bokka abawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Abo bokka abawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga be bagenda okusobola okubeera mu ggulu. Naye ebyomuzizo waapi? Balina omukisa bakola amateeka ge kubikula essula 2:14 balyoke babeere n'obuyinza ku muti ogw'obulamu era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Kanzireyo ku bwino wange olunyi lugambye kubikula 21:27 so temuliyingira mu kyo ekibuga gye tugenda mu ggulu n'akatono ekintu kyonna ekitali kirongoofu. Awo ne twebuuza ekibuuzo ekitali kirongoofu kyeki? Ansa nyangu nnyo wamma teweerumya mutwe, tobobbebwa mutwe ku ansa eya kiki ekitagenda kuyingira mu ggulu ekyo ekitali kirongoofu. Ekitali kirongoofu ekyogerwako Bayibuli ekakasa nga kyekibi. Era ekyo kyekyawudde abantu ne Katonda. Katonda takkiriza kibi kubeera mu maaso ge. Bw'osoma Isaaya essula 5:9 olunya olwokubiri lugamba nti naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe. Naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe n'ebibi byammwe bye bimukweseza amaaso n'atayagala na kuwulira. Kitegeeza ki? Bwe kibanga ekibi tekigenda kukkirizibwa mu ggulu, tekigenda kukkirizibwa mu nsi empya. Nze naawe eddaala erisooka lye tulina okulinnya nga tugenda mu ggulu kwe kakasa nti ebibi byange n'ebibyo bisonyiyiddwa. Ddaala number 1, laba kakasa nti ebibi byo bisonyiyiddwa. This is the first step to heaven. Mwabagala okugenda mu ggulu mukwano gwange, abagala okuwona geyeena egenda okwaka efuule abagirimu evvu, abagala okutambulako mu nguudo za zaabu, abagala okulya ku muti ogw'obulamu, kakasa nti ebibi byo bisonyiyiddwa. Bayinza okuba nga bakubbako ettaka mu nsi empya, abantu bagenda kubeera n'amataka amagimu eritegenda kubaayo okufukirira, eritegenda kubeerayo okugula bigimusa, eritegenda kubeerayo kugula ddagala lya mwanyi. No. Mu nsi empya buli kimu kiri perfect. Kati oyagala kubeera eyo mukwano gwange, amawulire amalungi gali nti kakasa nti ebibi byo bisonyiyiddwa. Kati kireeta ku bukwakkulizo obw'okusonyiyibwa ebibi, kubanga olina okusonyiyibwa ebibi oba wakuyingira mu ggulu. Ekibi tekigenda kukkirizibwayo. Obukwakkulizo obw'okusonyiyibwa akasooka okwenenya, akokubiri okwatula, akokusatu okuliyirira. Katandike n'okwenenya. Kwenenya kyeki? Yebofe wenenya ki? These are things we need to know. Wenenya ki? Answer. Wenenya kibi.
Kulwaki Bayibuli egamba mu Yokaana ekisooka essula 3:4 nti buli muntu akola ekibi akola n'obujeemu, era ekibi kwe kumenya etteeka oba bwe bujeemu. Ate ekyennaku bw'oba weebuuza bameka abaajeema oba abaayonoona, Bayibuli egenda kuwa ansa ennyangu ennyo mu Baluumi essula 3:23 nti bonna baayonoona. Teri n'omu ataayonoona, kubanga wazaalibwa omukazi mukwano gwange atulaba wayonoona. Nange ayogera bino ndi paati, kaba omupatiri, kaba omunnaddiini, bonna bayonoona. Buli munnaddiini gw'olaba wansi w'enjuba mwonoonyi, yayonoona bonna. Kababeera bannabyabufuzi, kati bannabyabufuzi w'osijja kwogera nnyo kuba mukitegeera bulungi nnyo. Ekyo kyangu nnyo okutegeera kubanga obulabbayi n'obukenuzi omanyi gye busula. Abo sigenda kuboogerako nnyo. Naye ndi wano ku nsonga eno nti buli muntu ne gw'olabanga ali pambo nnyo, so polite, kwegamba everyone has sinned and run short of God's glory. From Adam, bonna ab'olulyo lwa Adamu bayonoona. Aye omanyi ekibagwanira? Abaluumi essula 6:23 lugamba nti kubanga empeera y'ekibi kwe kufa. Empeera y'ekibi kwe kufa. Wulira bannange, obulamu obutaggwaawo abantu bagenda okufuna tebagenda kubufuna as empeera. No, it's a gift. Ekyo kye tugwanira ffe kyandibadde kitugwanira, our wage from what we have done, from what we are, it would be death. Twandibadde tufa bufi. Era obulamu obutaggwa bugenda kutuweebwa nga kirabo, obulokozi kirabo bulabo. It's a gift. It's not something we are going to earn. Kintu kye tugenda okuba nga kwegamba munnange twagenda ne tukola bino ne tukifuna. Era ntera nnyo saasira abantu n'omusanga nga mukazi wattu oba musajja wattu bamugambye nti kola bwoti, saba emirundi bwe giti, olunaasonyiibwa ebibi. Let me tell you, there is nothing by your power you can do ne wejjako ekibi. Of course sigamba nti wali kyolina kukola. Neche ngamba nti ne bw'oba okoze otya, by yourself you cannot save yourself. Obulokozi, it's a gift. Era Abefeso essula 2 olunya olw'omunaana n'olw'omwenda lugamba nti kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza, so tekwava gye muli, kye kirabo kya Katonda, so tekwava mu bikolwa. Omuntu yenna aleme okwenyumiriza. Omuntu yenna aleme okwenyumiriza. Okwenyumiriza mu ki? Okwenyumiriza mu bikolwa bye, kubanga si bye bireeta obulokozi. Obulokozi buze butya? Buze nga kirabo. Ate kamba bategeese, fumiitiriza, singa omuntu yali asobola okwerokola tekyandyetaagisiza Yesu kufa ku musaalaba. Naye because Katonda yatulabanga ku lwaffe n'obwaffe ng'abantu, we could not. God decided n'agamba no, omwana wange kanfe mu kifo kyammwe musobole okulokolebwa. Abaluumi essula 6:23 lugamba nti kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Here is the life, buli mwani mu Yesu Kristo. Ali bw'omala otegeera obubaka nga buno ne bukwata omutima gwange ne bunkwata omubabiro ndi mu kubufumiitirizaako, butandika okunsembeza eri Katonda ne mmanya nze nali ŋŋwanidde kufa Yonasaani waabwe, naye laba Mukama bwansaasidde okuba nti mu kiseera kino mpeereddwayo omukisa omulala. Gutya mpeereddwa ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo mu Yesu Kristo. Mbadde sikigwanira na kigwanira, naye Mukama akimpadde, kubanga Abaluumi essula 5:8 lugamba nti Katonda atenderezesa okwagala kwe bwe twali nga tukyali babi, Kristo n'atufiirira. Oba okiraba mukwano, Hayoli n'agamba mu Yokaana essula 3:17 nti Katonda yasindika mwana we ku nsi, ensi okusalirwa omusango, naye ensi erokokere ku ye. Can you imagine we are given something we don't deserve? Kye twetaaga, kye tutagwanidde. Nze naawe mukwano tetugwanidde bulokozi, naye Katonda yabutuwanga kirabo. Kusaasira okwenkanidde awo kutusikaasika, tutandika okukyawa ekibi. Baluumi 2:1 kyeva lugamba nti oba onyoomye obugagga bw'obulungi bwe n'obuwombeefu n'okugumiikiriza nga tomanyi ng'obulungi bwa Katonda
bwe bukuleta mu kwenenya nga tomanyi nti Katonda mu kuwaayo omwana we obulungi bwo okwagala kwokwo kwe kukusikiriza okutuuka mu kwenenya. By the way, repentance is not forced. Okwenenya tebakukaka. Okwenenya kusibuka luddawa mu kukyawa kibi. Kusibuka mu kutandika okulaba obubi bw'ekibi. Ebikwatume Essula 2:3 lugamba nti bwe yaweebwayo nga Katonda bwe yasooka okuteesa n'okumanya, mwamutwala ne mumukomerera n'emikono gy'abantu ababi ne bamutta. Wano Peetero ali mu kubuulira enjiri ku lunaku lwa Pentekote, the first sermon on Pentecost Day. Olwasatu mu 6 lugamba nti kale mazima bamenye ennyumba yonna, bamanye ennyumba yonna eya Isirayiri nti Katonda yamufuula Mukama era Kristo oyo gwe mwakomerera. Olwasatu mu 7 bwe bamala okulaba Kristo ono yakomererwa, bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma. Abali bawulira enjiri Peetero ng'agibuulira ne bagamba Peetero n'abatume abalala nti abasajja abooluganda tunaakola tutya? What are we going to do? Njala owulire Peetero kyabagamba nga bamaze okulaba obulungi bwa Kristo, bamaze okulaba ekisa kya Kristo nti yakkiriza n'afa mu kifo kyabwe. What did Peter exhort them? Yabawabula kola ki? Olwasatu mu 8 Peetero n'abagamba nti mwenenye. Peter agamba ki? Mwenenye. Peetero agamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okugiwako ebibi byammwe, munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. That's the first condition for having your sins forgiven. Mwenenye. Mwagala okubeera ekitundu ku batuuze bagenda okubeera ne Yesu Kristo emirembe gyonna, mwenenye. Awo nekireeta ekibuuzo ekinene nti okwenenya kye ki? Ayina kuwa ansa 2 ate zonna nga nkakafu. Olunyiri luno tulwerabira. Engero Essula 2:8-13. Okwenenya kye ki? Bayibuli egamba nti omuntu abikka ku bibi bye talisonyiyibwa, naye oyo ayatula n'abireka alifuna okusaasirwa. So okwenenya kye ki? Kwe kunakuwalira ekibi, ekyokubiri kwe kukireka. Bino wammanga si kwenenya. Omuntu n'omusangawo ng'adaaga, akaaba, wowe ndabye nze zinsanze kale mazima mbutuufu neŋŋenda omusajja yonna nnimba nanfunisa olubuto nzadde omwana kale andese ono singa namanya okulaba okunakuwala okwo. That is not repentance. Oyo abaana kuwalira ebivudde mu kibi naye abatanakuwalidde kibi. True repentance kunakuwalira kibi. In fact gwe tofanayo ku bivuddemu naye gwe kisinga okuluma kuba wakikola. Oli mu kukyawa kye wakola, toli mu kukyawa bivuddemu. Eyo no bwino okunakuwalira ekibi n'okuleka ekibi, eyo pointi y'okwenenya. Naye kijja kitya ng'otandise okutunulira Kristo ku musaalaba n'olaba nti mu kufa kwe ku musaalaba e Gologoosa ekyamazima yasiima, yalwana ku lulwo n'afa mu kifo kyo gwe wandifudde. Kati ekibi kino ekyatta Kristo, ebibi ebyatta Kristo kuba byali bibyo, weerabye olina mutemu n'okyawa obutemu obwo nti ebibi byange bino bye mbadde nkola ebyaleeta n'omwana wa Katonda okuba nga afa ku musalaba, I forsaken them. Mbirese, mbikyaye, hani ndaba nzeemu okukwata girasi y'omwenge, mazima juuze yandetera okwenda, mbitadde n'obikyawa. That's what we call okwenenya. Kati amakanisa agamu abantu tebakibakweka, but the Bible is very very clear. Okwenenya okw'amazima kwe kunakuwalira ekibi, mukwano gwange, n'okukireka. So okwenenya tumaze okulaba kakwakuliza kukusonyibwa, naye waliwo n'akakwakuliza akalala. Ng'ogyeko okwenenya okunakuwalira ekibi n'okukireka, waliyo akakwakuliza akalala akakulu, ke kaliwa? Okwatula. Okwatula kukulu nakwo katukwogereko mu bufunze wano. What is okwatula? Kuba matera obi confusing. Okwenenya n'okwatula nga birabikanga ebifaanagana. Let me tell you they are different. Omu ku bukakafu Bible bwetuwa ku kwatula. By the way, I've loved okwatula kwa muwendo. Yokaana ekisooka Essula 1:9 lugamba nti bwe twatula ebibi byaffe
ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Okay. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu kitegeeza ki? Oba ekibi ky'okoze kifaanana kitya, oba kyenkana wa, oba kinene kitya, ye naakyogera ntya? My friend, obanga wajjamu lubuto, oyinza n'okuba nga watemula muntu nga teri yamanya. Oyinza okuba nga obadde obulamu bwo bwonna oli munywa mmindi nga n'emimwa gyo oba oliawo giraga. Mukwano gwange, oyinza okubeerayo ng'obadde weekatankira enkangaali. Njogere ku kibi ki? Njogere ku kintu ki ekirabika obubi? Oyinza okuba nga obadde weepakira embizzi bukya wazaalibwa. Bayibuli egamba nti bwe twatula ne tubikyawa ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu, whichever mwetegefu okutusonyiwa ketuba nga twatudde. Kati okwatula kutegeeza ki? Kutegeeza bino ebikulu bibiri. Ekisooka kukkiriza ekikyamu oba ekibi n'okkiriza ensobi yo. Ku kitundu kwatula okusaba okusonyiyibwa kwegamba it's kind of us saying to God I'm sorry. Kituufu kiri nti najjamu olubuto, teri yamanya kujjako omusawo bwe twakola. Bayidayo n'omusawo naawe olina okwenenya. Bw'obanga tolina nsonga z'amazima olina okwenenya. Tolina nsonga y'amazima ekozesa ekyo, olina okwenenya naawe. Naye ono kati gwe ndiko ajjamu olubuto n'ajja eri Mukama nga Mukama anzikiriza nga ndi mukyamu, kino kye nakola kikyamu, naye nsaba Mukama onnyambe onsaasire olw'ekisa kya Kristo onsonyiwe. Sigenda kuwa script. Manyi Mwoyo Mutukuvu gy'onaakoma okusembera eri Katonda ng'omusaba ajja kwoleka ekyokukola. Omuntu ng'asaba obulamu teyeetaaga kubanga alina script. Era bw'okwata peeni n'olupapula n'otandika okuwandiika mu black book ebibi byo n'ogamba Mukama nzijjukiza byonna mbyatule, oyinza okwewuunya ng'ekitabo oyagala kimalako. Mwoyo ajja kubikugira byonna. Nze juzi waliwo ebyo neewuunya olumu nga kintu waliwo kikola dda. Ojjukira abange ne weetonda eri Mukama. Bwe kiba kisoboka okubaako gw'otuukako naye omwetondere nga naye olina kumwatulira n'ogenda. So here's a work, omulimu gw'okkiriza ekikyamu ky'okoze n'okusonyiyibwa. Naye kati waliwo akabuuzo akakuniza abantu wano kabuuza nti nsobola ntya okumanya nti nsonyiyiddwa? How do I know that God has forgiven me? Nkitegeera ntya? Manya ntya muli nti Katonda ansonyiye? Amawulire amalungi gali nti teweetaaga kumala kuwulira ng'omusaayi gukulukuta mu ngeri ey'enjawulo mu mutima gwo. Teweetaaga kumala kuwulira ng'emisuwa mu ntefu kati gigguse. Teweetaaga kumala kuwulira nti kati omutwe tegukyannuma. Teweetaaga kumala kuwulira nti waliwo akawuwa ak'enjawulo akali mu kutambula magumba gange. Let me tell you, manya ntya nti nsonyiyiddwa? Seetaaga kumanya lwa ngeri gye mpulira, kubanga feelings fluctuate. Engeri gy'owulira ekyuka. Nyinza oba nga mpulira bulungi essaawa zino kubanga njogerako gy'oli. Ne nva wano aye ngenda okutuuka wali kwegamba seewulira bulungi. Feelings do change. So tulina kwesigama ku feelings okutegeera nti Katonda akusonyiye, kuba Bayibuli yennyini egamba nti zino zi new feeling version tezikyakola. Ate teri zaali zikoze. Kubanga mwalokoka lwa kisa lwa ngeri gye muwulira, eyo new feeling version teriiyo. Abantu bagenze bagideveloping ennaku zino. Manyi wawe eddiini gye bayita ennaku zino bakitusa experiential religion. Mpulira Katonda kati antuuse mu magumba. Ngenza okulira ng'ekisa kya Mukama kinkulukuta muli. Mpulira enneeme mmalawo. Ebyo byoba bye weesigamyeko. Bayibuli egamba nti omulamu agenda, omutuukirivu aliba mulamu lwa kukkiriza. Obulokozi buva mu ngeri gye mpuliramu? No, not at all. Bayibuli egamba nti mwalokoka lwa kisa, lwakola ki? Lwa kukkiriza. Point eri kukukkiriza. Mwalokoka lwa kisa, lwa kukkiriza. Kirabo kya Katonda. So tekwava mu bikolwa byammwe. Omuntu yenna alema okwenyumirizanga. Obulokozi buzze gye ndi olw'okukkiriza. So tulebe ku kibuuzo kyaffe. Because omulamu agenda kubeera mulamu atya?
omukristaayo agenda kubeera mulamu atya, omutuukirivu agenda kubeera mulamu atya lwakukkiriza. So nsobola nti okumanya nti nsonyiyibbwa si lwa ngeri gye mpulira nti kati olubuto luwulira bulungi nnyo wano nti ate kati muno mpulira nga yes omusayi gutambula bulungi nnyo obulago mu butuufu kati bwe mbugolodde mbwe nti yes. No, that's not how do you know nti osonyiyiddwa ebibi byo. Si nti bwe nfukamidde ne mpulira nga Katonda nsonyiye. Listen carefully. Obukakafu bwo buno, obukakafu tebuva gye ndi wabula buva eri Katonda, kubanga Katonda yakisuubiza. I am believing that God forgave me, not because that's how I feel, but because God promised. Katonda bw'ati we yasuubiza. Yesu kyeyava agamba kibe gy'oli nga bw'okkiriza so singa bw'owulidde. Kibe gy'oli nga bw'okkiriza so singa bw'owulira, kubanga okuwulira kw'omuntu kukyukakyuka. Njagala okitegere bulungi ekyomukwano. Ate mwattu ekyewuunyisa bw'okkiriza ekisuubizo kya Katonda nti osonyiyiddwa, ekijja okuddira ojja kuwulira emirembe. Emirembe, it is a result. It's not the content esookerwako wabula kyekimu ku bivaamu, kubanga Balumi Essula 5 lusooka lugamba nti kale bwe twawebwa obutuukirivu olw'okukkiriza tubeerenga n'emirembe eri Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Emirembe gijja luvannyuma. Teweeraliikirira, gijja kujja gy'oli olw'okukkiriza kw'olina. You'll have that peaceful trust in God. Kulwaki? Okkiriza nti Katonda ebibi byo byonna bye wakola wadde byali binene nnyo naye yakusonyiwa. Ojjatandika omugoberera n'okwagala ng'olina emirembe mu mutima nti ne bw'oba tolina kyakulya osigala olina emirembe egyo. Emirembe egyo gijja gy'oli mukwano gwange nti ne bw'obeera wakati mu mbeera nga zikuwakanya zakusika muguwa, you will still have peace. Emirembe ojja sigala ng'ogirina. Lwaki? You believe. Enti bwe wasonyiye nti Katonda bwe wamwetondera, bwe wayatula ebibyo gy'ali yakusonyiwa. Ambaga ne Katonda byenjatula byonna aba abimanyi. Kati lwaki neetaaga okwatula? Lwaki tuteekwa okwatula ebibi byaffe eri Katonda? After all he knows. Byonna abimanyi. Kati then why? Kankutegeeze kino. Ebimu ku birungi ebiri mu kwatula, ekisooka kutunnyulula musango gw'ekibi. Omusango gw'ekibi. Ekyokubiri, omugugu gw'ekibi gukuggyibwako. Abantu wamu n'omusajja yanyumira bamuŋŋambako juzi nti yali yeetisse engugu ye ng'ava mu nnimiro, ebintu bimumenya nnyo. Omusajja wattu ow'akabangali amusinkanya amugambe nkutwaleko, nti ntwalaako, n'atuula mu kabangali. Mu kifo ky'okukwata ebintu bye n'abiteeka mu kabangali, yasigala abyeteese ku mutwe. Omusajja yavuga ng'emmotoka nga batunula emabega, ndi omusajja buddayi, ono atateeka bintu mu kabangali abadde ki? Omanyi kye yazuula oluvannyuma? Ono bw'ayimiriza emmotoka aveemu agende, amugamba waayi kiki obwedda ng'omugugu ogwetisse? Konze munnange nalowooza watutte nze naye tewatutte mugugu. Omugugu ekusigala nga ngwetisse, singa nagwo oba oli awo nategedde nti nagwo ogutwaliddeko nandigutadde mu kabanga, natidde. Kati eriyo abantu abatikka omugugu gw'ekibi nga kwegamba kale ebibi yabireka, yakkiriza Katonda yamusonyiwa, naye ng'ekyamazima kiri nti akyabeerawo ne yejjusa, n'abeerawo ne yeekubagiza, buli kadde nakola bwe. Ebyo my friend, Katonda bw'akusonyiwa bw'oyatula ebibi byo, ekisooka kikuggyako omusango ogwo ne gukubembulwako, omugugu guli ogw'ekibi ne gukutikkulwako, ne kizzaawo enkolagana eyali emenyese wakati wo ne Katonda. Ate tubakubiriza n'okwatulilagananga eri bantu bannammwe. Yakobo 5:16 luga nti mwatulilaganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka. Bw'abayo gwe wasobya genda omwatulire. Bye wakola eri Katonda nga yabimanyi yekka bimutegeeze. Bye wakola mu lwatu mu bantu, awo nawe yatulira mu bantu. Gwe wakola kye wakola nga wakikola muntu omu, naye kimutegeeze, omwetondere, that is omwatulire. Okwatula nkuvuddeko. Angende kasembayo wano ku kwakuliza obw'okusonyibwa. Okuliyirira kino kikulu nnyo nakyo. Waliwo ekyo kye weetaaga okukola nga naawe osobola okukikola mu maanyi go. Katonda akikulaze. Mu bubaka buno bw'oli mu kutunulira essaawa zino kye tuyita okuliyirira, muyinza n'okubaamu ng'omukazi gw'olina eyo tomugulanga waabwe nga kikwetagisa okugenda omusasule. Kuliyirira nga kikwetagisa ogenda omusasule.
omaze otegeera nti obufumbo bw'amazima butukuvu mugenda mu kkanisa ne mukuba ebirayiro, kati gwe muganda wange olinayo omukyala naye tomusasulanga, mu kuliyirira ki ky'okola ng'omaze otegeera obubaka buno? Tokoma kwatula nti Mukama onsonyiwe, kwata ekkubo ogenda osasula omuwala ewaabwe. Era Ezekieri 3:13 kyeruva lugamba, omubi bwazzangayo omusingo n'akomyawo ekyo kye yanyaga n'atambulira mu mateeka ag'obulamu nga taliiko obutali butuukirivu bw'akola, talirema kuba mulamu. Bayibuli egamba talifa, bwazzaayo omusingo. Oyinza okuba oli yabba ssente ng'akyazirina n'okuzirira essaawa zinalaba obubaka buno, zizzeeyo. Wabba ssente oba wazinyagula mu bbanka, oyinza okuba nga wabba ssente z'abataliiko omwasirizi. Oyinza okuba nga wabba ttaka lya namwandu nga naawe okimanyi wajingajinga ebintu n'oli mujjako. Oli mukulaba obubaka buno essaawa zino, ekyamazima genda namwandu omwetondere ettaka lye balimuddize. Oyinza okuba nga n'emmotoka gy'ovuga oba piki gy'ovuga ekyamazima wabba nzibe. Oyinza okuba nga n'engoye z'oyambadde gwezo z'onyumiramu z'ogenda weewaaniramu nga naawe okimanyi wabba nzibe. Omubbi omubi bwazzangayo omusingo n'akomyawo ekyo kye yanyaga n'atambulira mu mateeka ag'obulamu nga taliko butali butuukivu bw'akola, talirema kuba mulamu. Ekyamazima Bayibuli egambye talifa. Ono bwe bukwakkulizo busatu obusinzirwako okusonyibwa ebibi: okwenenya, okwatula, okuliyirira. Leka nkuwe eddaala eryokubiri kw'osinziira ng'oyagala kutuuka mu ggulu. Bonna abanaatuuka mu ggulu gana amadaala 3 balina ogayitamu. Eryokubiri, kuzaalibwa bujja. Lino nno nalyo kkulu. We need to experience a new birth. Kubanga Bayibuli egamba nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo abeera kitonde kijja. Kyova olaba osoma eri mu Yokaana 3 olunya olwokusatu ku lwokutaano n'olwokutaano lugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. There must be okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Omusajja Nikodemu yajja eri Yesu ng'ayagala kuleeta dibeeti. Yesu n'amugamba, bino byenjogera byenjigiriza tujja bitegera okuggyako ng'ozaalibwa omulundi ogwokubiri. Kale n'atandika okunyumya emboozi ng'abuuza nti naye kati nze ng'omusajja omukulu ate kinneetaagisa okumala okuddayo mu luto lwa mmange, bannange naakikola nti ekyo okuzaalibwa omulundi ogwokubiri? Kale pulofeesa yali PhD maani mu biseera byabwe ebyo. Sejje yali dokita, abali ab'amateeka, yali tategeera saayansi ono. By the way, saayansi w'obulokozi teyeetaaga kuba nti wasoma nnyo. Pointi enkulu kwe kubanga onoonya kutegeera. Era ng'omaliridde okutambula nga bw'otegedde, Mukama nga bw'akulaze ojja kutegeera. Kati Yesu bw'amala okubuuza Yesu nti nzaalibwa ntya omulundi ogwokubiri, olunya olwokutaano Yesu n'amwatulira ng'amwanukula nti omuntu bw'atazaalibwa amazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Okuzaalibwa amazzi n'omwoyo kye ki? Okuzaalibwa omwoyo kye ki? Kino bakiyita kukyuka. Omuntu okukyuka kuno kubaawo kutya? Kuzaalibwa omwoyo, okukyuka okwo kwe kutya. Yokaana ekisooka essula 12. Yokaana essula emu, Yokaana enjiri essula emu olunya olw'ekumi n'ebbiri lugamba nti bonna abaamusembeza Yesu yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Naye weebuuza ekibuuzo nti tusembeza tutya Yesu? Bannange ng'okyebuuza nti Yesu omusembeza otyo obadde okimanyi nti naye ali mu kunoonya. Manyi buno obubaka bw'obulokozi bumpoomera nnyo. Kubikkulira 3:2 lugamba nti laba nyimiridde ku luggi neeyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali n'alira wamu naye nange. Christ is at the door. Ali ku mitima gyaffe akonkono okuyita mu bubaka bw'atubikkulira. Ensonga lwaki oli mu kulaba obunnabbi bw'essuubi, Katonda ali mu konkona ku mutima gwo. Kati agambye nti singa onaggulawo that is kwe kumusembeza. No making a choice. N'omusembeza mu bulamu bwo ogenda kuba olonzeewo okuzaalibwa omwoyo, kubanga bonna abaamusembeza baba obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Yes. Kati okukyuka okwo kwe kusooka okubaawo okuzaalibwa omwoyo nga tonnaba kubatizibwa mu mazzi, kubanga okubatizibwa mu mazzi ate kabonero kaako okungulu. Era Kristo ensonga eno yaginyweza nnyo nga bwe tujja okugitunulako mu maaso awo. Agamba nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango gulimusinga.
ono twogera kuzaalibwa obuggya. Mako 16 olunyiriri olw'16 kuzaalibwa obuggya kulimu okuzaalibwa omwoyo n'okuzaalibwa amazzi. Kampunzike n'eddaala eryokusatu eryokubiri tulirabye kuzaalibwa obuggya. Muntu yenna wabeera mu Kristo abeera kitonde kijja. Tebakulimba, toyinza genda mu maaso ng'onyawalagye ng'ogamba wazaalibwa obuggya. No way, etamiiro. Tebakulimba, bwinaalikiriya buli obulamu oba obutadde ng'otandise obulamu obuggya. Era mukwano gwange amawulire amalungi ge gano. Otandika obulamu buno obuggya ogoberera Katonda lunaku ku lunaku, day by day. Emu ku byewuunyisa day by day nti oba era ogenda gondera Katonda mu kwagala nga tokakiddwa. Kati bwe kiba ng'obulokozi bumpeebwa nga kirabo, mikwano gyange bangi babuuza eyo, lwaki tuteekwa okugondera Katonda? Kubanga obulokozi kirabo. Salvation is a gift. Now how comes we need to okugondera Katonda? Lwaki twetaaga? I'm going to tell you why. Omwana bw'aba ayagala kitaawe amujeemere, oba taata bw'aba ayagala nnyo omwana we, kati omwana ono amale gatambulanga bw'asanze ajeemere omuzadde we. No. Kubanga waliwo enkolagana ey'okwagala wakati w'omuzadde n'omwana. Omwana agenda gondera kitaawe mu kwagala. Era Bayibuli yatutegeezezza dda nti obulokozi kyo kirabo kya Katonda. Nga bwe bulamu obutagwawo mu Kristo Yesu Mukama waffe, si kyekintu kye twali tugwanira n'ekyatuweebwa buweebwa. Abefeso 2:8-9 lulaga bulungi nnyo, kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza. Kye kirabo kya Katonda, tekwava mu bikolwa, omuntu yenna alema okwenyumirizanga. Kati bwe kiba ng'obulokozi kirabo, these verses olimu zireeta nziraba nkulaba mukwano gwange nawe nti verses olimu zireeta. Kati why do I need to obey? Let me tell you, Yesu yagamba mu Yokaana 14:15, obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Nze kaakutegeeze mukwano gwange atulaba ng'ekituufu kiri nti omaliridde okugondera Kristo, okwagala Kristo, ojja mugondera automatically. Musajja gwe bayita Yakobo yali ayagala Laakeeri. Emyaka 14 down the road yagikolerera ng'akolera Laakeeri kuba yali amwagala. Buli bw'obanga oyagala, you are willing to do any sacrifice. Tukolaba Yesu Kristo bwe yatwagala, teyatuula butuuzi mu ggulu n'ajja n'atufiirira. Nawe oba omwagala agamba nti okugondera amateeka ge tekijja kuzibuwalira. Obuzibu bwe tulina olwaleero, abantu bangi nnyo baagala okugoberera Yesu omulokozi, naye tebaagala kugoberera Yesu Mukama. Baagala nti abalokole naye basigale nga batambulira mu bulamu bwabwe ate obw'ekibi. By the way, that's not salvation. Because what is salvation? Salvation is salvation from sin. What is sin? Sin is breaking God's law. Kati Bayibuli webanga ekulaze bulungi nnyo nti ekibi bwe bujeemu, ate nga Yesu yajja kutulokola mu kibi. Kitegeeza nti okubeera nga ddala olokoleddwa oba ogiddwa mu bujeemu n'oleetebwa mu buwulize eri Yesu Kristo omulokozi era Mukama w'obulamu bwo. Tuli ku ddaala lino eryokusatu, okugondera Katonda mu kwagala. Era Adamu ne Kawa bo bwe baagaana okugonda ne bagoba mu lusuku. Katonda ali serious on this point. Twasomye nadda mu Bayibuli nga walaga n'okulaga teri muntu n'omu agenda kuyingira n'akatono mu kibuga ekyo nga si mulongoofu. Era aboboka bagenda okubeera n'olukusa olutambula mu kibuga ekijja okulya ku muti ogw'obulamu, be baba bagondera amateeka ga Katonda. Ne Yesu Kristo tumusomako mu Beebulaniya 5:9 nga lugamba n'afuuka ensonga y'obulokozi obutaggwaawo eri bonna abamuwulira abamugondera. Obedience, obuwulize. Saagala mukwano gwange kubuzaabuza. Ekigambo kya Katonda kirikiriya. Saagala obuzaabuzibwe kyentegeeza. Bayibuli eraga ki? Omuntu asonyiyiddwa ebibi bye, omuntu azalibbwa omulundi ogwokubiri, obulamu bwagenda butambulanga mwetegefu okola okwagala kwa Katonda, okolanga amateeka bwe galagira, kubanga alina omukwano gw'alina mu mutima gwe eri Katonda eyamulokola. He wants to do whatever God says. Kubanga yali akirabye nti yali abuze.
ne olw'ekisa kya Katonda n'akomezebwawo mu luguudo. Omanye ebintu bino bikulu. Okufa kwa Kristo ku musaalaba kwatugonnoomolako ebintu bibiri. Ekisooka okusonyiyibwa ebibi. We were forgiven our sins when Jesus died on the cross. Oh, hallelujah. Yesu bwe yafa ku musaalaba ebibi byaffe byasonyibwa. Sekendire okuwangula ekibi. Okufa kwa Yesu ku musaalaba tekukomya kutujjako kibi ne kutuwa n'amaanyi agayimirira nga tusobola okuwangula ekibi. Obulokozi bulimu feezi 3. Esooka kwe kwejerezebwa, justification by faith. Oba kyetwandise salvation from the penalty of sin. Okulokolebwa okuva mu musango gw'ekibi oba mu mpeera eva mu kukola ekibi. Obulokozi obwo bwe tuyita obulokozi olw'okukkiriza. Yes, what I'm saying is called okwejerezebwa, justification, okubalibwa obutuukirivu olw'okukkiriza. Number phase 1 yeriwa kwe kulokolebwa okuva mu maanyi mu mpeera y'ekibi. Sekendire kwe kulokolebwa okuva mu kye tuyita salvation from the power of sin, okuva mu maanyi g'ekibi egabadde gakusikasika. Kati ekyo kibaawo ddi mu phase 2 yeriwa kwe kutambula ng'ogondera Katonda olw'okwagala n'akutambuza step by step n'akulaga nti lino ekkubo eri mu bbala gye wali ogenda toddayo. Mukwano gwange, kati engeri gye wafuuse ekitonde ekijja abadde nga munnange oyambala nkunamyo kati yambala ng'omukristaayo. Munnange kati wafuuse omukristaayo ow'amazima abadde nga weemetta emimwa gyonna ne gifuuka bikkalakala. Kati biri ebya papo ate biri ebya lwedi ne ku njala mwattu bisimuleko ne ku mimwa bisimuleko. Otegedde olaba munnange bw'oli mu kukyuka bino byonna obikola lwakwagala. Era eno kye tuyita obuwanguzi ku kibi, victory over sin. Engeri y'okuba omuwanguzi. Abamu bayinza okuba nga sigala abadde yamufuukira sigala ng'anywa taaba nga n'ekyalo kimutegeera. Oluusi omulala nga tonto oba walagi kaseese n'ogulinga ogwo mugutegeera bulungi nnyo. Naye nga yeebuuza nyinza nti okuva ku walagi. Let me tell you something. Oyinza otya okuva ku mwenge? Oyinza otya okubembulwako ekitambo? Abasezi. Amaanyi ga Kristo gasinga amaanyi g'ekibi. Bayibuli egamba nti ekibi we kyayinga obungi ate ekisa kya Kristo kyasukkirira. Balumye Sula 5:2 lulaga bulungi nnyo nti the power of Christ is stronger than the power of sin. Hallelujah. So newankubadde Sitaani w'amaanyi naye ate Kristo w'amaanyi okumusinga. Kazi oli wali mu Amadaala, mukazi wattu bambi bamuleeta mu maaso ga Yesu nga baagala bamukuba amayinja afe. Yesu n'agamba nti bannange atakolanga ku kibi yabasooka omukuba ejjinja. Aba akyayogera ebyo ne badduka nga bategedde nabo babi. Kazi ono asigadde mu maaso ga Yesu alengera wali n'entuumo y'amayinja bona bagalesaawo n'amanya nze mbadde ngenze. Yesu n'amugamba nange siwagira kibi eky'obwamalaaya oba eky'obwenzi naye genda toddangamu okwonoona. Mawulire amalungi gali nti ekigambo kya Yesu Kristo kirimu amaanyi agasobola okuyamba okuvuunuka omuze gwonna gw'olina. Gwonna gw'olina bwe guba gwa bwenzi osobola okuvuunuka obwenzi mu maanyi ga Yesu Kristo. Ekigambo kye kirimu amaanyi. Yagamba omukazi ono toddangamu okwonoona. Omukazi teyaddamu kwonoona. Era sitoole ziddako ziraga n'okulaga nti Yesu bwe yali nga yakazuukira, Maryamu w'e Magdaleena yasooka okumulabako. Yasooka okumulabako. Era njagala okutegeeza nti eri amadaala 5 kuwosobola okulinnya n'otuuka ku buwanguzi ku kibi. Amadaala ago 5 njala gagabanako naawe nga mpunzika. 5 of them, amadaala 5 eri obuwanguzi ku kibi. Gegaliwa bino wammanga attitude byerina okuba nabyo mu mutwe. Lowooza ekisooka, kkiriza nti obuwanguzi kirabo. Manyi Yesu yagamba nti kibe gy'oli nga bw'okkiriza. Attitude yo erina okukyuka kati. Abadde alowooza nti wala gy'agenda kutta kati olina okulaba nga naawe tokyamunywa
nga gw'owulira n'abalaba muveeko. Kkiriza nti ekirabo kino obuwanguzi kirabo kikuweereddwa. Fakati bw'osoma Bakolinso ekisooka essula 15 olwa 5 luga nti naye Katonda yeebazibwe lwaki atuwanguza ffe kuwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo waali, of course waali, era Katonda atuwanguza ku bubwe. So waba waali kola ki? Kkiriza nti oweereddwa ekirabo. Ekyokubiri saba obuwanguzi. Kubanga Matayo 7:11 lugamba nti kale mmwe ababi obanga namwe mumanyi okuwa abaana bammwe ebirungi, Kitammwe ali mu ggulu talisinga nnyo okubawa ebirungi abamusaba? Saba. Take time. The point, ensonga gye twogerako mukwano gwange ey'okuvuunuka ekibi teri ku kisoboka, teri ku wali amaanyi. Ekirabo weekiri ekyobuwanguzi ku kibi n'owona n'obembulwako byenkunnyonnyodde mu bufunze, oba oli alina kitambo ne kimugibwako ekisa kya Kristo. Obuwanguzi obwo weebuli. Oli onaaba ng'alina ensiriba n'azeekutula n'azigyamu mu kiwato, bwe ziba zibadde mu mukono byonna ne babyokya n'atandika obulamu obujja. First step, kkiriza nti obuwanguzi kirabo. Ekyokubiri saba. Ekyokusatu kyeki? Tumaze okusaba, saba naki? Saba n'okukkiriza. Omanyi bayidawe kankutegeeze n'ekino mukwano nti okukemebwa si kyekibi. Okukemebwa kuyinza okujja, naye engeri gy'oyanukula engeri gy'oyanukula kyekyandibadde ekibi. So kkiriza nti Katonda akuwa obuwanguzi. Era Yesu ategeeza obubaka buno okuyita mu muddu we mutume we Pawulo, Baluumi 6:11 nti bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okubeera abafa ku kibi, naye abalamu eri Katonda mu Kristo Yesu. Bannange, mukwano gwange, kkiriza nti ekirabo ekyo kikuweebwa era weebaze ne Katonda. Start to praise God. Bw'omala okusaba, then begin to praise, kubanga Mukama akuwadde obuwanguzi. The problem is there are many people who pray and pray and pray and pray and they won't praise. Why? They continue to pray without faith and end up continuing in sin. Kati gwe bw'oba osaba, bw'omala okusaba weebaze, jaguza, tendereza. Ku lwaki? Kkiriza nti obuwanguzi bukuweereddwa, ekirabo kino kimaze okuweebwa. Omanyi Yesu yagambye dda nti kibe gy'oli nga bw'okkiriza. Weewale kyonna ekinaakuleetera okugwa. Let me be specific here. Omusajja Pawulo bw'aba ayogera mu Baluumi 13:14 agamba nti naye mwambalenga Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba. N'otunuulira omuvubuka asaba Katonda nti Mukama nsaba onyambe nkome okukabawala, naye nga mu nsawo ye mu pocket money, bagita paasi, money paasi, mu money paasi kiki ataddemu? Mu money paasi ataddemu akapiira kalimpitawa, akatadde mu money paasi. Naye agamba nti Mukama munnange gyendaga yonna nyamba neme kukabawala. You know, you are making oli mu kwetegekera okugwa. Bw'oba ng'osazeewo osabe Mukama kujja kukaba, ekisooka ennamba z'abawala bonna bo badde otandise okupangirira essimu muziggyemu, ziteeke ne mu blacklist, tukyalina mboozi nabo. Bw'aba omuwala naawe bw'otyo. Ekyokubiri, bw'oba obadde ne bukalimpitawa bwonna obuli mu keesi, genda obuggyeyo obwokye. Gwe omutamiivu kwata amacupa gonna, giraasi, zonna ziwisikizaani, ozigyeyo mu firiigi, ozitwale ku kasasiro oba ozisuule mu toyireti. Kintu kyangu nnyo. Omanye nti ebyo biwedde. Naye obulekaawo bw'ogira n'okatunulako n'okeetegereza, otandika oyagala kakomberera akakika giraasi, wejjukanya. Byonna bijjeewo eby'ekijjukizo. Mwebagabaga paani nga gali gakuleetera okukabawalaga eg'ebiseegu byonna jjawo mu ssimu yonna girongoose. Profile picture yonna yekyuke. Bwino anaakuyamba Amadaala Asatu Kwetwambukira mu ggulu. Nga tuwunzika. Byonna kwata, twala, walagiye yenna yiwa. Ku lwaki Bayibuli egambye mu Baluumi 13:14, so temutegekeranga
mubiri olw'okuzikirira. Tobanga kana akaana akawala maama ke yagamba nti oddayo ogenda okuwuga. Kyokka ko kye kaakola bwe kalaba maama taliiwo ne kagenda ne kajjayo swimming tight. Kye keerabira nti we kafulumira ate maama yali atuuse akabuuza olagawa. Ng'oyambadde swimming tight nti omanyi maama munnange era nga naye bw'omanyi maama ze mbadde ndowooza nti nyinza okukemebwa n'empugira eyo kati nenga kange ne swimming tight ni kesi nkemeddwa. Simanyi olengera endowooza tulina obijjawo bw'oba ng'osazeewo n'omalirira banga faaza yita ku ssabo. Eyo byesonyiwe toddamu na kuyita eyo. Ne ku ssabo toddamu kuyitawo bw'oba ng'obadde munywi wa mmindi ngamba mu abanywi b'emmindi nga bw'otuufu n'endabika eraga. Byesonyiwe. Kati mu kuwunzika kwaffe amadaala asatu gano tugalaba. Eddaala erisembayo ate nga nalyo kkulu lye weetaaga okwetegereza baliyita tunula osabe. Mutunule musabe. Yesu agamba Matayo 26 olwanamu olumu nti mutunule musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Omwoyo gwe gwagala naye omubiri gwe munafu. Sometimes banange twagala okukola obulungi naye nga tuli banafu. Let me tell you, buli wowulira ng'onafuye pray. Bwe kiba kyetaagisa saba n'okusiiba. Mukama ajja kuwa obuwanguzi. Yesu agambye nti mutunule musabe mujja kusobola okuwangula ebikemo. Ekyo Bayibuli ekiraga bulungi nnyo nga bonna abakikola baalaba obuwanguzi. Osoma Zabbuli ya 10:11 nteresa ekigambo ky'omutima gwange okukuba itaano okutunula. Matayo 4 olwokuna lugamba nti omuntu anaabanga mulamu lwa kigambo kya Katonda. Katonda yagamba ki? Byejjukanye. Era awali amadaala gasatu ogenda kulaba obuwanguzi. Kakasa nti ebyo bisonyiddwa twalirabye dda. Ekyokubiri okuzaalibwa obujja, ekyokusatu okugondera Katonda nga togonda lwa kukakibwa naye lwa kwagala. So nga amadaala 5 ge tulabye eri obuwanguzi, ekisooka obuwanguzi kirabo, saba obuwanguzi, kkiriza nti Katonda akuwa obuwanguzi, jjawo embeera yonna eyinza okukuleetera okugwa. So nga n'ekyokutaano tunula mukwano gwange osabe. In case obadde otunula obadde osaba naye n'osirituka n'ogwa, tekitegeeza nti ate obiveeko. Bannange bw'oba onaba mu kinabiro sabbuuni n'agwa ate kati olwo nga ate obivaako? Nedda, tobivaako. Omusibo mulondawo bulonzi n'ogenda mu maaso. Kiki eŋŋamba? Oyinza okuba nga in your course otambula ne Katonda ogenda oyinza okusirituka. Sigamba nti osirituke naye ni kesi kibaddewo. Bayibuli egamba nti sibawandiikira bino nti mwonoone. Naye bwe muba mwonoonye mulina omuwolereza ye Yesu Kristo omutuukirivu. Kiki emponzeka nakyo kye ŋŋamba? Mukwano toggwamu maanyi. Craving era y'okwagala okuddayo okunywa kataaba oba okuddayo okunywa kawalagi ne bwekomawo mu mutima ekyo tekikutiisa. Okukemebwa bwe kuba kuzze tekukutiisa. Sigala ng'otunula era ng'osaba ng'osigala osembera eri Katonda. Okuyita mu ngeri zino mukwano gwange ogenda kufuna obulamu obujja obugenda okufunira obutuuze. Mu bwakabaka Kristo bwategekedde bonna abamwagala. Negataako mukwano tuwunzikire wano obubaka bwaffe obw'olwaleero nga tuwaayo okusaba. Katuwombeeke tuweeyo okusaba. Mukama Katonda nkwebaza kubanga obubaka buno tubuulidde mu kiseera kino kye tubwetaagiramu. Era sebo Mukama wange nsaba bukole enkyukakyuka eri buli abuulidde. Eriyo baganda bange bannyinaze nga basibiddwa mu mize egy'enjawulo. Baagikoowadde, abamu baakoowadde ettamiiro, abamu baakoowadde ebitambo by'okubeera abasezi, abalala baakoowadde ensiriba ze bambadde bafuuye emmindi naye tebalina mirembe, baliko ebisiraani bibatambulirako. Naye ng'oluusi ate ng'ekyamazima kiri nti oboolyawo bibakuba bwe bityo tebannayita mu madaala gano asatu. Bayambe okwenenya, bayambe okwatula, bayambe bwe kiba kyetaagisa kulira balirire, bayambe okugyawo byonna ebyandibaleetedde okuddamu okugwa mu kukemebwa. Amadaala gano 5 ge tulabye bakkirizise okubanga bamanya nti obuwanguzi kirabo, bakisabe ate bakkirize nga bakiweebwa. Byonna ebyandibazizzayo mu kwonoona Mukama bibagjeeko. Bayambe okutunula basabe, bayambe okulaba obuwanguzi ku kibi. Kristo bw'anadda ku bire atusange nga twetegese tusobole okusikira obulamu obutaggwaawo.
bwe ntyo Mukama bwe nkusabye nga nkwesize mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Weebale nnyo mukwano, weebale ddala olw'okuba naffe. Tosubwa ekiddako tujja kuba tutunuulira okubikkulwa kw'Olwasa. Teweerabya homework, soma kubikkula essula 20 otunaba nga tutula sitaani mu luwummula. Ekisa kya Yesu Kristo mukwano kyeyongere gy'oli. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Obulamu bwonna buli mu mukono gwa Mukama. Bulijjo tukola okusalawo, naye okusalawo kwokola gwe nange kuyinza okutuyisa obulungi oba obubi. Okimanyi nti obulamu obukosefu tebugulumiza Katonda nga bwe kigwana. Mu nsi empya tukimanyi nti tuli baakubinuka amasejjere, naye okimanyi nti abo bokka ababadde abeesigwa mu bulamu buno obw'oku nsi bokka be bagenda okuddizibwa obulamu obujja. Ebyo n'ebirala by'oba olindirira mu program Beera Mulamu ku 3ABN TV kwokka ssaawa 3 buli lwa Sunday ssaawa 3 okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nange Dina Mawanda.